heartbreak esinga luma baani bakazi basajja mutubuulire nze ngamba esinga kulumwa abasajja basanze obuzibu bakazi basanze obuzibu mwe abasajja ogenda baawo ne Stella ogenda baawo ne Flower obeewonda bakubanze tebangattako era kanejjewo mu example zammwe ogenda baawo ne Stella ogenda baawo ne Rachel ngono wakukyawo ogenda nomanyi tokangakanga tokola ki ze tebangattako mbolwo bwakabadde wekandi kakola wekati ze tebangattika tonkanga nze nyini nza birungo kati omuntu ayinza sinziira ku kyokungattako ddala gweoba olaba ayinza sinziira ku kiki kyaba tafuna olwokuba nabadde afuna full package kati agenda kudda eno agamba Hawaii siddi sijabulula wamma osobola okuba ng'oli akavaako kazitowa bulungi kawooma biki n'okajabulula n'oyongeramu amazzi wali atayagala biwooma tutandike gwe kojja vva ku ebyo ebintu ebiwooma tebabigattako onoonyaki ebintu ebiwooma tebabigattako era naye bw'olabanga mukazi wa akutikiddemu afunye simanya n'ogamba nze nzenna manya jangu ewasenga Flower mangu nkuyambe Flower tiisa oyinza okusanga nga waliyo uno agambye nti abakazi be basinga okuluma wamma oli mutuufu mukazi musajja bamuyita Diana mama byebyo kati agamba atya wamma abakazi n'abasajja enkima tesala gwaki saidi kyesinga okulumwa omutima ne gutunduga ne wulya nga gwagala kubuukamu ere agenda gamba bwaba mukazi agenda gamba basajja ate era ndi musajja nobwanabeera musajja yagamba kati abasajja be basinga okuluma kati gwe ki ekiba kisinga okuluma omanyi abasajja ffe tuwasa akuba ebintu bigenza bikyukamu nze nkusitudde ewammwe nkulese ewange naye akantu ako kakosanga ng'olina gw'oli naye oliranga wano waagala kuyuzibwa wano ate nze wenkusanga okwanya omulala mpulira nti kati kuli kwetereeza okuliwa kuli kogambye nti gwe nanyini birungu kati obiweerezeko nabali n'oyo ajjeko ewuwo abifune kati ndeme kuddamu genda oba ennaku zino abaana balina eŋŋombo gye bakozesa nti omusajja balina ekitundu kye babageraageranyako awo newekibikko kya tekikola ki ekibuguma naye Kumukutu kwetuli Tronaz Media mwebale nnyo abalabe ba Tronaz Media okwekumira ku mukutu guno tuli basanyufu okubeera nga nti buli we tujja tubasanga nga mulindiridde kye tuleeta ebiwoobe mu nsi y'omukwano temwerabira mwetutambulira mwetuli abantu okukaaba kungi owulira heartbreak byebyo naye nga tubagamba ffe weetuli okubeera nga tulambika kiki ky'oyinza okukola gwe londamu ebyo byolaba nti byebintu ebirina okuba nga bikuyamba okusobola okuba nti obeerako amanya nga bulijjo Tronaz nga ndi nesenga senga Flower mama birungo aka mama birungo ako kalina engero gye nkawuliramu ne ŋŋamba oba ki ate nga nkewulira mama birungo sanyusa okubalabako abalabi ba Tronaz kyakabi mwebale okutulindiriranga obutatukoowa era naffe tubasuubiza tetugenda bbalikirira tugenda bbaleeteranga ebipya ebirungi ebyo era nkakasanga temugenda olwaleero kusigala kyekimu kuba ensonga zennyini ezibaluma
wenyini awo wetukwata ezireetedde omukwano okufa obulumi ensonga ezo zenyini ze zituleese olwaleero era pulogulaamu ya leero enkulu kubanga abantu baŋŋamba bangi senga emitima basusse okumenyeka emitima abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Lwaki balina obutima bw'enkoko? Si bwa nkoko. Abaana heartbreak zibatta, abaana bafa, abaana beetugira mu masomero, abakazi beetugira mu apartments, mu bufumbo abakazi bafa, abasajja bafa baabisa emitima. Ekyokufa kibi era teryakyagala. Naye mmwe mu apartment mwewanikayo ki nga mumanyi si mwe musaana okubeera nammwe mubikola abasajja olw'okuba ondabye kulabikidde bulungi amangu ago ddala weewaze olaba senga ali somo Steve andiwero kamudi oyitegeera amangu ago okubya obusimu apartment ya Meka nti buli mwezi yakakadde nsasudde emyezi 6 yingira nga nyingira mukazi wattu oluusi mbaddeyo ne Michael wange olwedde tanfaako bulungi nga ngamba owaayi lwaki sikola ki kangende wali bafunidde ekifo nakyo kiri somo nganze mu myezi 6 giwera olaba gikyali 5 bw'otandika okubulawo eri wavaayo eri navaayo tukyasobola kuddayo onsudde mu apartment emyezi giggwako nafunye olubuto ekitegeera nafunye olubuto anti omukwano ogwo ndaze nze buli kimu onyumiriza mama abaana abadde yantamadde omukazi ambonyabonya abasajja lwaki buli mukazi gw'okwana otandika omugamba ng'ewuwo bw'otalinayo nze ng'awo ng'onzijamu nze nakujjamu kubanga bantu mmwe mwawukana kitoneera buli musajja munaye oli mufumbo kale bwe bityo ndiyo abaana nkomirawo budde era bujjo nalinda dde omuwala alinga ggwe manyi omukyalo ejjajjange yamunfunya siina bwe mugoba kati alina okubeerawo awo ate nkole ntya ate munaye twazaala nagira nenkola ensobi ne muzaalamu kati siina gye mmuteeka nga naawe ogamba mukazi wattu bannaaye nfunye ono talina na mirembe waka nga mukazi wattu weekejja ng'okola emirimu nga weemalayo nga weemalamu kajuisi mukwano amavivi ku ttaka sitayiro zonna mukwano nfukamirira ddala ate naddala ndi n'omwana wattu nze bwe nkwagala sikuganya kujula making sure ng'omusajja wange abaawo nga mumativu kwegamba bw'ebeera zino baziyitaani abaana balina amaanyi ge bagezituuma ogirinya ne kaggwayo kati lwaki mba mumuleka ajule omwana wattu aba talina kujula era abaana ab'obuwala abandaba w'oyagala omusajja wo mwagalire ddala mugambe nti nkwagala omusajja wange okimanyi nze wange newe sikimugamba akimanyi akimanyi musajja wattu omuntu gwe baagala omulaba naye omwokyangayo omwokyayo mwokyera abimanyi akuba wange teyeetagisa kwokya nnyo naye nga nti obw'omunne essuubi abasajja mulekerawo okuwa bannammwe essuubi bannaye mulekerawo okuwa abakazi essuubi mulekerawo okusuubiza bye mutaatuukirize onsanze olw'okuba wakyankalanyemu ne mukazi w'ewaka ondaze nti ofunye nze omaze nze bulamu bwo era nze bannange okitegeera omaze okunkakasa nange neewaddeyo nemazeemu nfubye nkuwa essuubi anti ongambye wako olina ennaku bakutulugunya kati wenna buli kibanja nekyajjajjawo byonna n'obigaba tubawadde ebintu byaffe obuterekerawo yadde n'otandikira ku mwanyina mutima akataago
akameme buli kitundu kyennina nensalawo nkoleki kanakatago kati byonna tubigaba tetukyakoma ku mutima namwe mulimba mwesigalizeeko tomala gagaba bintu byonna n'obyemalirawo bananga bawala mulekerawo okugaba ebintu byammwe byonna obuterekerawo bano ba anko tebakyamenya mitima basesebula misesebule sonoonye nga tonnagaba bintu byo sooka otunule olinyeko ku buleki katini weewa obudde tunuulira anko mwetegereze sooka bwe guba mutima sooka omuwe kale kataago gwosooka okola eki ogusigaza bw'ogenda omutunuulira nga olaba ajjirira teekayo ko ekigere kimu bawambaliga ekimu gye ekiri ekimu okikoze eki okyesigaliza bw'olaba anka atandise okudda mu layini awo nekino tandika okikola ki okukisembeza naye tomala galeeta mutima gwo bigere byonna awo ogenzemu ekibumba nkulaba bwe kiba kisoboka basooke bawa bibumba kuba kyo tekifa mangu nga mutima basajja mmwe mumenya emitima abaana bakaaba abakazi bakaaba mulekerawo menya emitima gy'abantu nga nammwe muzadde naye ng'okimanyi n'abasajja bakaaba bakaaba bati abasajja nabo bakaaba omusajja akaabayo ennaku ezo ekinene ennyo jjukira omusajja agenda ba akabira fulaawa akuba nagambye nze tebangeraageranyako ku kintu kyonna tebangeraageranya ku kintu kyonna tebangattako tebangattika kale kangereze kumala agenda ba ayagala Flavia ng'alinayo Rachel ng'alinayo Doreen kati Flavia wamumenya omutima ng'agende wani naye nze mukazi watumba nkwagala ogu abasajja bakyabikola senga nje omukazi atayenda abeera n'abasajja bameka abana omusajja omukatinga mama nze kiki abakazi kigambibwa mbu omukazi atayenda abeera n'abakazi omukazi atayenda abeera n'abasajja nga 3 4 oyo ye tayenda naye omwenzi gwe bagamba omwenzi gundi oyo nakato oyo mwenzi nakato nsonyi nakato mwenzi atandikira mu Lubigi Nansana Nabweru Katooke Wamala Wakiso mu Lubigi mamini mu aba yafuka wa taxi mbu buli stage ayinako omukazi omusajja je kyenkana tekisoboka owakalamu omukazi ate ffe abakazi kati ffe tukyayina okwagala okwaddala abamu omayina gaba kusaidi y'abakazi kwesiva abamu abakazi ffe tukyayina okwagala okwaddala nze njagala omusajja wange mwagala ogu era ne bawala bannange abali eyo mukimanyi kubanga mbalaba abaana omwagalwa ogu naye mmwe muboonoona nti bw'onaafuna wasooka n'aguma nera n'ofuna naye agenda mmaliriza akoze eki afunye gooza ffe tetulina mitima senga Flower wange njagala ogamba abaana abawala omanyi bw'obeera omuzadde weekubira abaana abawala basaana kutereeza nnyo bakyali bagenda kuwera 60% babula akaago olina omulimu munene tebeefaako wasooka olabe abaana abawala bano wali osanzeeko omukazi ng'amaze okuzaalako nga bwe yajjanga omanyi yali somo Steve naye kati essaawa zino bw'omulaba ogamba awonya n'amabeere kasooka enzira eno ekyo wandikyogeredde neeri nga weekwese abakazi kituufu abakikola mwebali era bakyala mweddeko mmwe muli bimuli by'abaami bammwe so temwesuulawo n'ozaala abadde yali aleega ebbeere n'olivaako n'owunya amabeere ne gasala n'olabika bubi kwegamba ne weesuulawo kuba ozadde ng'omanyi ozadde oba Katonda simanyi mulekeraawo okwesuulawo abakyala nja kibajjukizanga
naye nammwe abaami mukoze kyamaanyi okumalamu abakyala amaanyi essuubi amaanyi ogenda gamumalamu otya nze Flower nina abaana abawererako ddala naye ndabika bulungi kyova mbagamba mujje abakyala muntuukirire Ssenga Flower mbabudde mbakoleko bebbere liyise nnyo jangu ndizze mu layini oba obadde bizigo sokoleke ebbeere bwe liba lyagudde bwetyo oliza wano ne bwe bwete ne liddawo banaye bakyala mweddaabirize mutereeze ensusu zammwe ne Ssenga Flower mutereeze emibiri gyammwe ne Ssenga Flower ndooza munda basiri mu filter naye babuuze nze mubuuze anko mubuuze anko oba akabugu mutakawulira nkuli walako naye ndowooza so abaami tandekedde maka Nadia chemisana lero mama abana nedda nkwano achite tukola naye tetutuuka eri kakati mbadde nkugamba nti mwe mutuleetedde abakazi ne beesuulawo ngenda bba neefaako ndabika bulungi nga bwondaba ku mulembe guno sanga omuwala n'omuwasa kuba ennaku zino mwagala bato ate nga nabo emikulu myaka tegijako nze nalabye omwana Irene Namatovu oli otya yabadde ne birthday baana be bamuyidde amazzi naye omwana n'adda eri n'amugamba mami are you 60 now 60 okitegeera olw'endabika kwegamba kwefaako emyaka omukazi sajja agenda kukulekawo ng'oli wa myaka 2 agende n'ow'emyaka 4 ng'alabika bulungi okukusinga anti nga yasala agiyita 19 anti omuntu agenda alabika bulungi ng'alinga kibebi gwe ng'oli waka nno weevuddeko olw'okuba baakuwasa owooza nkyali mwana muto sajja tasobola kwagala muntu mukulu kunsinga kumba omukulu akusinza endabika mu kisenge afaayo obuzi obubuguma bubaayo eri yonna nga bwe mukitegeera ng'omuntu ogenda mu naye nga mbadde nkugamba abasajja mwe musinza okumalamu abakazi amaanyi agenda bba yeefaako yeerabirira akola kyonna omulekewo oyagale akantuntu akatategeereke kagambe ekitegeeza ntawaanira bwereere kaneesuulewo singa akantuntu ke kaki abatamukazi abasi mukazi asobola mukazi naye nga ku kiraasi yo n'eya mukazi wo tewandireseewo mukazi woyo nga bw'afaanana n'engeri gye yeerabirira ne bwe yeerunga ne bwe yakola ki n'ogenda n'ozunza emmeeme ye etatereera batugamba mbu ki awo tewali kiraasi awa just nammwe amazima mugamanyi muba mwagala kuvumbula naye muba mwagala kuvumbula naye nga omusajja ye muntu aba ne golodi n'osima n'otuuka ku golodi gw'oyagala naye era ati sinosigala ng'osima olabe wayinza bbaayo ki ekirala nga si golodi waakiri ogwe ku ttosi naye nga waakiri aweddeyo naye ng'omuyina wanajjudde akulemeredde abasajja emmeeme zammwe zaagala ki abaana tubalunze amayuni bongedde ogasimba mu ntobazi enkumbi bazikomezzaawo babafuddeko obuyonjo babwongeddemu okwerabirira bakwongeddemu beeteze Ssenga Flower nkoze omulimu naye lwaki kale kankubuuze abasajja mwagala ki baagala ki basebo mwagala ki comment section mwagala ki abasajja mwagala ki waawo bye mwagala kubanga ffe twali tumanyi mwagala bakazi balabika bulungi tulabika bulungi twali tumanyi mwagala bakazi bawooma ebirungo tubiteereddemu ddala twali tumanyi mwagala bakazi bagendangako mu bibira ne batikka enku ennyingi ennyo ne bazikyabye abaana balabise bulungi balina empisa ebisenge birungi naye era temuwummula mwagala ki anti ogambe
babeera mu kunoonyereza nga munoonyereza ki munaagwa mu mpuku banaye mugenda gwa mu mpuku munoonye kale muvumbula ki mbu omuntu ayinza okuba nga kituufu anyirira naye bwe batuuka eri bikyukamu eri ebintu nga bikyukamu nabo gye bali byosuubira nga si bwe biri kituufu yes kisoboka naye n'abanyirira kungulu ne munda gye bali omulimu kyalina munene nkozeeko era abaana bajja mwebale kujja mwebale kwettanira Ssenga Flower nammwe abatannajja mwanguweeko mujje Kasubi ku bitaala wensangibwa ku kidde Kawala kalina esooka emu bweti kasita olengerawo ettaala ly'e Kasubi era liriwo limu kasita olaba ettaala ly'e Kasubi ng'ogamba nti wano wennyini awo nno oba omaze okubeera ng'ogenze mu kitangaala osobole kubeera nga era tovaawo kyekimu akuggwako ogusooka munaawulira bane abakyala mutereeze ebisenge mukendeeze ku heart break ezisusse ennaku zino n'omwana w'obulenzi musaasire tagenda kukulaba ng'onyirira atuuke mu kisenge nga kifo okusinga kyabadde asuubira asigale agenda omwekubeko okole biki naye nga naye yamazeemu dda olw'ensonga kyeyabadde asuubira si kyafunye mubalaba balambuzi senga lw'okomawo genda kuleetayo ku buntu bw'abaana bawala n'abaana balenzi tusooke testi tugenda kusooka kola wa producer oyo gwe tugenda kusooka ajja abakakase wadde wabeereyo tebamulaba nze ajja kumbuulira nti kiri bwe kiti oba kiri bwe kiti ntukabaka abadde kabulamu ye tegasobola nakusobola oba tujja kunoonya naye gwe yabadde naye gwe yabadde naye tujja naye wano atukakase yabalina nti bannange omwana yabadde anzise yenna ate ajja kubuulira tasobola ate abalala bamubbe agamba ndekooti anyweza bunyweza kintu kye naye omusajja alina waakanyuma ewangi basajja mwe mwefeeko omusajja alina waakanyuma ne waba n'akantu ke nga kano kasimu ke katono nga wookalaba naye nga kakaluba bulungi nga kayina tesiti aba nsingira ayina eno kakamba temuli makulu ng'eringa ekipiirapiira omusajja alina waaka anyuma abasajja mwongere mu waaka mususse okugamba abakazi simanyi omukazi tagira bulungi tesiti ebulamu si mukumufu kumbe ggwe kyoyagala kuŋŋamba awo olwo omukazi omwami aba talina tesiti kiki nga bw'onaagamba restaurant ziri bbiri eri efumba emmere ewoome n'enfumba emmere tewooma nammwe abasajja mwe muli bane era abakazi tuguma tukitwale nti tonafuna muntu kiteeke ngu oli mu myaka 18 oyingira 2 kati ofunye omuntu akufunye omufunya mwagadde mwina we mutuuse kati awo we mutuuse n'okizuula nti si mukuumuufu okola otya ogenda naye mu maaso ne musobola omugamba nti munnaye tereezamu wano oba odduka budusi misinde zambwa n'ogamba kisinziira bw'aba abadde manyi abaami basusse okwesoma bw'aba abadde yeesoma yeefuula nti wa kitalo wa mutawaana nze lwenkukwatako nkusse era biki ne nkusanga nga toli ekyo ŋŋenda kukuleka kubanga ogyewulira ate nga toyina nakyokola ki nakyoli naye bwe nkusanga nga oli muntu mulungi teweemulisa nga obulamu ngenda kugamba manyi mukwano kituufu nkwagala naye tutereezeemu wano nawe Ssenga Flower mpulira ayina eddagala ly'atunda lubalula bw'oginywa obalulirawo ekitegeera ekola lwokwolwo lwokka oba ebeeramu mu mubiri era ne bangi nzibaweereza n'abali ebweru ye ng'agamba njagala kubeera eno nga neetyuni nga wenkomerawo nga nsabula busabuzi abaana b'abendi tebasobola so ekubaamu
naye nze wemba nga nkwagala ng'era teweefula nti oli wa kitalo ngenda kuyamba naye oba weefula nti oli wa kabi. Mu programu eno ebiwobe mu nsi y'omukwano ndowooza ngenda saba Ssenga obudakiika nga 2-3 asooka alemereko kintu ekyo nti abaana abawala bagambe nti bw'aba ofunye munno gw'oyagala tomwogerera wabula mugambe nti embeera eno tugitereeze bwe tuti naye si byakugenda eri kuleekaanira mu kkubo nakisanze tekimalaako kati nedda munno omwagadde omwagala siraba nsonga waki temutuula nga bwe mutudde mulya chips ne chicken n'omugana nno munnaye wabaddewo ensonga abaana bawala tebakyayina ngeri gye batandika nsonga okujjako okugenda okuziyisiza eyo mu lugambo nkirabiraawo mulaba height naye ebisenge kifuuwo n'osoma munno bawala mukikyuse bannange omuntu oba bayithawo oba weeswaza nawekka anyumye ebyomunju yo oba ki kubanga ofuba otulaze edda nti kubanga ogenda nakugamba munno kuba ogenda onyumiza kugenda baako agamba oba ye yaleeruuka nga takyawulira bantu takyayina tesiti omanyi nakyo kisoboka olaba wakuddukako n'agenda atesitinga ye n'agenda n'agamba wayi kangende ndabe ate nga birala so nga tonnaba kuswaza muno kuba naye abaana ebyagumidde n'asirikira gy'oli naawe muno mukwate bulungi mubuulire ng'omuntu wo nabagamba tolekawo mwagalwa wo lwakubanga amaanyi ayina matono jangu nkuyambe yogera naye ng'omuntu omugamba omanyi mukwano tutereezeemu wano kubanga tosobola banga okola bulungi ebintu ebyo nga wembyagala n'ennyenda ku nsonga eyo sivaawo kaseba nga ntuufu sente tuzikola mpola mpola naye maama sente zijja luvannyuma koza omwana yagamba ki omweso okolege omweso gukyangalanya olabanga bo gumucyankalanyiza nze kasita nkiwulirako buwulizi ova omwami wange akimanyi nti bebi wange ayina ekyejo simulumya omweso gukucyankalanyizaawo newe mukubirizira wanno era ogendo gyanga agireese shu kiki ekibaddewo bebi tugende waka oba tugende wano waliwo Ivory Hotel tandwisa abasajja mulekerawo olumya abakazi bammwe mu mbeera y'omukwana abamu tetuba benzi era nga tubaterekera ebintu byammwe naye nenkukubira n'ongamba oli bize ngoba bize ku ki Ssenga kigambibwa mbu abaana abawala babeera mu kuyomba babeera eyo mu birabo babeera eyo mu restaurants mu bigurupu ebyo ne batandika okunyuma ebiboozi nze omusajja nga nsobedde buli bwatuuka bw'ati aba takulinda nakugamba nti bakiki bo ng'obeera okuba bano bo nga tobagamba abo kubanga abaana abawala bano ekintu kino ky'abantu babiri Ssenga naye abaana abawala n'abaana abalenzi abaana b'obuwala n'abaana b'obulenzi bonna kibakwatako osobola kusanga munno nga yakomyewo n'agamba Ssenga oli otya leero tetonkwatako tomanyira naawe oba kati bakukyaye kyekikukomezaawo wano osuubira ki anti n'abasajja mususiza obukodo kati connection evaawa mususiza obukodo nti ebiseera ebisinga buli woba ne munno nga tomuwa omusuubira okuwa omukwano ngenda bbawo olwedde enviiri zikaddiye ku mutwe amasannyalaze gaweddeko enjala zakutuse kwegamba tondiiko naawe tonfaako ng'omuntu kyokka onjagala olaga nti gwe enjala weekulumira
oyagala kuliirawo nze nga tondabirira ng'omuntu osobola okukamenta egy'otaba wabika osobola okukamenta gy'otawa biwata osobola nedda kale bw'ogikama ogisubira vaamu ki mata matono n'obutakuwa ekago wakira amatono ago gaveemu sisobola gakuwa kyova mukyala mugenda kulangira nnyo abantu mbu bannabukalu ensangi zino naye nga bali nga mulimba omuntu nga si nnabukalu ng'era bwadde eri aba atiribiita naye nga gwe wuwo tagenda bikuwa olw'ensonga naawe tomuwa tongamba mbu waliwo awali switch wali switch n'agamba banonywezeza bw'otanyiga bulungi switch eyo oba osuubira ki nze bw'otandabirira nange tojja kunnyumirwa producer mwerabirire bw'oba oyagala okunywa amata amakwafu asiga amazzi era ogafune mu bungi okkute labirira ente eyo giwe ebiwata muwa abakazi ku ssente muyige owa abakazi ssente mumanyi ajje wasanga flower nanona amazzi nanona eddagala ly'amazzi package ya $10,000 ekitegeera agitutte aba akusuubira okukolera ebirungi naawe okole ki omuwe naye mukazi wattu yeetadde mbu muwoomya bwonna anoonya ery'amazzi anoonya mufunza byonna bitutte omusibuze $2,000 yakwetereddemu 15 ekitegeera oba 2 kati muyigo okubustinga ebintu ebyo sajja muyige okufaayo eri abakazi bamwe muyige okusumulula kati bali eyo bawoza senga bagambeko wamayegwa waffe mulimba bakusaidia mwe abakyala Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya Nsanvu mu 6 Tronaz Dry Cleaning ebujuko bami mukendeeza obukodo ate naawe omukyala bbawo bw'abanga akuteekamu naawe muteekemu ate naawe yongera okwerunga omuwa amaanyi omusanyuse bagambeko n'ekiseera ky'abaana kudda ku masomero mu baana bagulire requirement omusajja asasule school fees bw'abanga bizinensi ye yagikola mba nja kukwata nkuwe naye tonkoledde bizinensi neetandiseeko neetwebako nkugambye empaayo ndaze toyagala ate obwanga obunsaba kitegeeza wagaana nkole ng'okimanyi ojja kwemalirira abasajja munsobera ku mulembe guno ogaana otya omukazi okukola ate olumala nti omukazi tafaayo wamma omukyala bbawo bw'abanga akwatayo ku kasente n'akuwa oyongere mu bizinensi nga kukezaako ogende ku mulimu nga afaayo nkukolaako awo naawe baako kyoteeka ku mmeeza naye waaba takuwa takukkiriza genda kukola ne bizinensi takwongeramu naawe tobaako kyoteeka ku mmeeza kazi obawabya sibawabya naye ge mazima abasajja mususse obukodo basajja bakwegendereza basajja batono ayiyiyi abasajja bangi naawe abasajja bangi nga naffe abakazi bwe tuli abangi nina omu lwakuba nze natuuka
naye era mbalaba nolaba balinga bagwa mu piki bali ne bakola kino batomeragana ne tebamanyi nti ndiko caveat okitegeera bannaye temuddamu kwetomera senga omanyi newootudde ne wano wetuli owulira nga kati abantu beetomera ebisenga obalaba balengera balabe kyova mbagamba abaana b'obuwala mulabike bulungi musirike beera so positive yes ojja kukiraba werunge kungulu munda beera n'empisa omukisa kiriya awo n'olyoka olabe ate ng'olina mukozi otabe mukozi byonna bijja bazi wagamba abaana bakuba ku simu ki bakuba ku 075 5 6 32 8 jiddemu 0756 32 87 39 nga baagala ki tutandikira ku baana b'obulenzi nga baagala ki nga mwagala omusuwa waliwo abaagala okugwongeramu guveeko ku sayizi eno gugendeko ku sayizi eno kutta muntu tubaaniriza eddagala weriri ne wabaawo nga olwedde sayizi ye gy'alina emumala naye ng'ayagala yeeyongeremu amaanyi ne wabaawo oli nga ye olw'okuba emmere bagimuleetedde ennungi nnyo erabika okuwooma n'alyako fokezi abakuse nakutirawo kati nze yagifumbye oba tombalirire nakawoowo nedda namwe ate mutulekeemu kati esigaddewo njiwaani bw'ovaawo mbu omukazi angattako waera biki lwaki sigatteko ng'emmere yange gyenfumba togirya giryo gimalewo olabe naagaba ki ekirala kyenjaggaba mpozi mulimu nammwe abaana ab'obulenzi abaami ng'omanyi toyina bulungi mukisa oba mu byenfuna oba mu bakyala omanyi wali abantu nga talina mukisa mu bakyala atya kisoboka ekyo kisobokera ddala n'ogamba ku mukazi n'agaana nooli ng'ono ne waba weeguze ennyo nnyo n'akwagala era mu ddakiika ntono ng'olaba tabiriimu kyogamba bano ba producer mwe mubawo obuntu omwana munoonya bunoonya naye nakudde eno nga owaayo oli ludda wati ayina mbadde nkyabuuzako ono mbadde mugamba mpeyo ekyokunywa amangu ago shiya abaana tubalunga naawe kati oli kyova abawala mulekeraawo okkiriza buli ajja n'omukwata mu ngalo kaba mu ngalo bwe tubawanga kaba akeesiiga wano bwoti ngala nti olwakudda waka wetakudde totegeera olya oba mukubire oba tuyina wali abo basiiga enjala tobanyongera baleke oba oli awo ngakutte kubwala abo bayita neiro dokita abali mu butuubwabo akukwata mu ngalo toddamu tegeera abaana tubawo obuzigo tubawo obuti obamanyi abaneiro dokita tobanyongera bali abaana abeekolako wali ababooda nolaba omukazi anyirira omukazi wa bbeeyi omukazi naye ng'akulaga kuwa booda we kwatava miti okanyako ntwalaako nti nekyokka naawe mu ngalo kumbe ateze mugenda okuvaana okutuuka mu lubigi nga gwa mugamba kankuwa namba mpa ku namba yo kati ogenda nakunnona so abasajja gwe ng'omanyi okwoyo okwana ng'oyagala bamami nga be bagamba kati tukoze tutya jangu omuvubuka oba omusajja yenna bonna ati oludde okoyo okwegayirira sente zo bazirya buli we ziggwawo ne batema jangu nkuwa akantu nga gwe bebeereeta naawe omukyala akooye hati buleke gwe ng'olumiddwa okooye oyagala kusetolinga jangu
bannange teweesuulawo teweegayalira otukokola omukolo nga make-up takyatuula ku lususu nga bakukuluukanyiza wenna tokyategeerekeka jangu nkuwe eddagala nga bakukandudde bali ba anko bakandula tebakyamenya mitima babwatula mibwatule nyabo mwe mu bugabo kati omwana omuwadde akantu yeetoolodde afunye kati kiddako kiki era ogenda muwala agenda kujja nga akugamba senga oba oli omwana gwe wamuwa kali akantu naye baaba ankandudde gwe naawe weoba weeteeseteese bulungi tebajja kukandula tebajja kukandula ate weeteeseteese naye ng'abaana abawala bino byonna yakweteekateeka omuntu alina okweteekateeka ng'oyagala genda mu bufumbo mulimu abaana abawala baagala genda mu bufumbo naye ng'embeera ze beeyisaamu Ashwin Autoparts nkulamusizaako ssebo ng'embeera ze mweyisaamu nammwe si ntuufu byonna bino byonna senga agenda kubi naye gwe empiso oyina n'ak'empisa okalina ak'empisa kyova nagambako luli mu pulogulaamu yaffe eyaggwa nti si buli muntu ajja ku dduuka ewange nti muwe eddagala waliwo omuntu ajja nga teyeetaaga na ddagala nomuwa katebe nga yeetaaga katebe tuulaawo tuula nga yeetaaga kubuulirira kwogerako naye kumubuulira nti wano okola bubi abaana abawala mususse okulengeza abasajja kadde mwako abaana ab'obuwala mususse olengeza abasajja olw'okubanga kwagala okimanyi n'omutwala nga kintu kya bulijjo nnyo mususse obutaba na mpisa mubeere n'empisa muzzemu abasajja bammwe amaanyi bambi yadde tubakuba naye tubakube nga tuwumba engalo bayita mu bingi babonaabona nnyo bafuba nnyo okulaba nga balina okufuna kye batuteera ku mmeeza tubasasule kwagala ngenda kuleetera mukamukwano gwange omubuulire kubanga maama empisa ezo ze zikikulu owaaye nfunayo ku ssaati awo kyogamba gwe tolaba tolina maaso tomanyi weebeera muno mu nnyumba oli mugenyi bw'obaayi ku mulyango ng'olaba nze mbeerawo bannange muyisa abasajja bammwe nga bibebi abo tebatwagala waabo kina olugezigezi muwa abasajja emirembe obamanyi balinga mbwa bwe babawa embwa bwe bagiwa emirembe weetava yadde nga ekituufu babuukabuuka naye abasajja mubaagale mubawa emirembe woolaba oli bulungi mu kisenge omuwadde emirembe oli muyonjo olina empisa ng'era abuukabuuka weekiddako kiba eki jangu wasenga fulaawa oyagala gamba mbu balinga ngiibwa manyi ngiibwa bwe zijja n'oba ng'oziwa ebyokulya awo buli kadde gwe bwe zijjanga ne zigwa bwe nezisanga kakkana ng'enkeera tezizzeeyo zisula busuzi simba w'amakanda aye be basajja omusajja aleka omukazi mu ddwaliro ng'ali mu kuzaala n'asooka n'ajja waakinaga mbadde njagala nzije nkulabeko waakiri naye nzizeeyo kati kanzine wenzirayo lwaki omuwa emirembe abasajja tujja batwala mujja tuyita abalogo mujja tuyita bamalaayo olw'okuba tunyirira mujja tuyita amannya ag'enjawulo naye nga ffe twerunga tufa ku basajja baffe tumanyi bye baagala ye naye muve ku basajja ba banno genda funa owuwo olyoke ogende weetuninge abakazi ate abakazi bano nga fulaawa abakazi kwadde oba ogamba mbu abasajja naye abakazi basaana obagambe ennyo lwa nsonga abakyala abo boolaba omusajja asobola kuva enaga munnaye mukyala wange kamugambe munnaye want to terezaamu wakabiraba okuva omwana mulizi n'atya n'agamba kati wenziramu omugamba ajja kunkuba bukubi genda kulaba nga Joshua agenze mpola mpola wasibidde wa Margaret ng'asimba wa makanda otandika okujjukira okwebikka nga obudde bwakedde dda bagamba genda okole
Nedda. Kyovala baseba taye nyumba yajiwa mama Mirembe. Mama Mirembe yali yeefaako ate nga mukozi. Gw'oli mu bunywanto okuzaala kirungi muzaale. Naye mwagale abasajja, omusajja wo ye nnamba emu mu bulamu bwo. So abakazi mulekerawo okwesuulawo. Omusajja wabanga akuyambyeko akugambye munaye mukyala. Ebisenge bitandise okukola ki? Okutaataamu. Kitegeere manya ky'olina okukola. Bitere ddaba engeri gy'okola ki? Gy'obiddaabiriza. Kuba kigambye lwa nsonga akwagala, omuntu atakwagala agenda sirika busirisi. Agenda anoonya ebirungi gye bikola ki? Gye biri. Naye waba agambye kikole ate namwe muyiga obbayiyiza. Ate n'ensowera ekwagala. Yekugwa kubba. Kati gw'oyagala ani aba akugamba? Atali bbaawo. Atali bbaawo. Mwami we yaba alina okugamba. Waliwo omwana gwe nalabye ng'akoze akantu ng'ayita munne. Muvubuka ng'ayita musajja. Mugamba nina akazigo ke bampadde nina okasiiga mu mugongo eno janga osiigeko namugamba kyotegeeza kiki? Mwami Lubo wankutumiddeko oli oti eyo. Namugamba nti kyogamba tewali bawala bannaawe abayinza kakusiiga. Agamba nedda. Bawala bannange giwe bali naye oli ayinza okundaba wano ebbala natakagenda kundaaraasa naye gwe tojja kundaaraasa. Kitegeeza ki? Nti oli alaba nti omusajja ate ayinza ofuuka munne n'abeera nga ye tasobola mulaasa naye omuwala wagenda atandika kunyumiza ekyalo kyonna nti oyo maama. Basusizzaamuko ku lugambo. Balina okukola ki? Okubaako ne ku mmizi. Era olutuna puroguramu eddako tunaatula tujja kwogera njagase ng'oyogere ku lugambo. Abaana abasajja. Kyovala baba batutteko abasajja bammwe lugambo. Benyini babanyumya. Gw'olwokuba wagudde ku ssegundi yakuzibwa oyakulira tewaali basezi muntu mulungi nnyo kungulu ne munda ng'oyitako ku munno ng'omunyumiza kumbe munno bye yanoonyeza ng'omulaga n'obufaananyi buwakubye ng'omulaga n'ebifaananyi omulaze ku bumeseji kumbe nze bye nanoonye edda bakyabatwalako nnyo abasajja waliwo omwana omu yagamba nti mwe muyige okwesigaliza ku byama byammwe si buli gwogenda ogamba ku ssanyu lyo nti agenda ku waliwo omwana omu yagamba ompita kubeererako metron ng'ewaffe tebatwalangayo wadde kayiibwa wadde ejjuba kati gwe nze olowooza nti nkole ntya kyogereko banange nkulabe bulungi nnyo nti nkwebeze webere kulonda nsanyuke nnyo olwo bw'aŋŋamba nti kanfune ku simu yo nkubireko ŋŋambe ntya mugambe nedda ekiddako kiki ng'alabye omusajja ategeera asobola n'okwanjula abawala muyige okuba n'emmizi kikulu nnyo ekyo muyige okuba n'emmizi emikwano ennaku zino gitabuse nammwe mugiraba ate omusajja wo bw'akugamba nti ogwo omukwano sigwagala kituufu mulimu abasajja nga ye tayagala bwagazi bantu naye mulimu n'omuntu gwe bakulabulako nga naawe omulaba bw'olaba ng'omuntu oyo si mulungi nnyo muleke osigaze omwami wo senga omukazi oba omuwala basobola kusimba wali bbaawe ne basimba wali mikwano gye ne bamugamba kakati simbula wano tulabe gy'olaga n'akulaga nti asooka wano era asobola kulaga nti asooka wano alyoka agende wali kati kiba kitegeeza nti emikwano ng'ogikola naawe olina okukirowoozaamu nti ddala ddala kituufu kituufu naye mulimu emikwano nga gitubeereddewo nga mutusanze olwedde tugiina oluusi nga gye gitutuusizza ne we tuli so olaba mukwano gwange nga muntu mulungi naawe ate tomukuba nnyo naye era naye omukwano gw'omulungi aba akimanya n'agamba nti kati munnaye obudde bwaffe buweddewo obudde bwani yes nti mubukusalako nti obusinga bwa mwami gwe obubwo obubawo butono naye ate tebulina kuviirawo ddala very good ekyo kituufu nnyo naye si kugamba nti obudde obusinga oli abeere ng'alowooza bwawa bw'oli bwa mikwano okusinga ki naye era tekisoboka okuggyako oyo omukazi naye aba teyakuzibwa bukuzibwa
kubanga kyateekwa omusajja obudde bw'omusajja tebabugeraageranya ku kintu kyonna. Omusajja kye kintu ekiba kirina osooka mu bulamu bwo ebirala ne biryoka biddako. Tunaatera okunzika puroguramu eno. Mbadde nina kye njagala okugamba abaana b'obuwala n'ab'obulenzi. Era nga tunaatera okunzika puroguramu eno. Njagala awo wennyini entanda eyo erabika ezitowa y'abaana abawala n'ab'obulenzi. Entanda eno gye njagala obbasibirira naddala mmwe abaana ab'obuwala mumpulirize bulungi. Mutega amatu. Yagala omuntu oyo gw'olaba ng'akwagala. Yagala omuntu oyo gw'olaba ng'akola ki? Akwagala. Si buli muntu nti gw'ogenda okusanga nti ogenda mwagala. Okitegeera? Si buli muntu nti ayagala okumwagala. Yagala omuntu gw'olaba oyo nga naye yennyini ayagala okukola ki? Okumwagala. Omuntu nga tayagala kumwagala ne bw'onaakola ki? Tagenda kwagala. Kyova laba heartbreak zeeyongedde. Oli abadde yayagala just kwesanyusaamu oluusi yafunyemu butakanya na mukazi we n'ajjako ewuwo weemazeemu okubye essama mu buliri okoze buli kakodyo ofukamidde okutta obusente bwe obw'ekinaku omugulidde ebirabo okoze buli kirungi kwegamba ne weemalamu nnyo naye ng'omuntu gw'okolera ebyo ali wali ali ati oba afaaki. Kyogamba abaana bawala kati bakuba n'essama mu buliri. Ennaku zino ng'oyagala okakasa omuntu mbuzi nzima ezo oyinza okugyayo ku ngufu simakalati. Omuntu nga tayagala mwagala ne wanamukolera kirungi kiti tagenda kwagala. Abaana b'obuwala kino nkibagamba. Yagala omuntu ayagala omwagala, omuntu atali ready kwagala oba kumwagala ne bw'onaakola otya by'omwagala tagenda byagala, ne bw'onaamukolera ebinyuma tagenda binyumirwa. Sooka owa omuntu obudde omutegeere ayagala omwagala. Bw'olaba tayagala mwagala kite owonye obulamu bwo, kubanga bw'onaakizuula nga mu byonna by'okoze nga abadde ready takwagala ogenda lumwa nnyo. Ojjukire obudde bwo obusente bwo bw'otaddemu feelings zo okwagala kwo byonna samaazo z'okubya oluusi mutume ya spinal cord n'omenyeka naye nga okakasa. Bannange tokakasa eri muntu atayagala mwagala. Ayagala omwagala atayagala kite. Oleka okutuka omutima mugenda kutuka emitima ku myaka emito otuuke ku muntu eyali omutuufu nga wakutuka dda naye yennyini omugobe olw'okuba ng'oli yakumenya. So weerekereyo ku akatonotono bano abantu bamenya emitima. Nammwe abaana b'obulenzi teweemalaamu nnyo kukyawa ne gw'obadde oyina kukyawa olusente lwa ku luwuzi kuba twagala nnyo tuwa bonna obumpa obumaleyo nga tonnantegeera. Abawala bakuba zissama abalenzi bo bakola bati? Bo bakuba biraka. Bo bakuba biraka nga yakwagadde nga yagala kakase ayinza okukola buli kisoboka akukakasa akulage. Nze nkukakasiza mu kisenge yakakasiza mu nsawo. Kati bambi agenda okwejjuukiriza nti bulijjo tanjagala nga ne landiroodi amufulumya akalimu oluusi kaweddewo oloti yagitunda buli kimu yakiwaayo nga wabiwaayo ku muntu omukyamu okugaba kirungi era mugabireeko bannammwe naye teweemalaamu nnyo. Abantu ennaku zino emitima gyayonooneka olowooza kirala naye alowooza kiki kirala. Ogenda bba oli agenda kujja gy'oli akulage nti akwagala kumbe yabadde yakyankanyemu na muntu we mu nnaku bbiri gw'omaze okwewaayo nnyo buli kimu okikoze nga beetereeza eri. Osigadde mu bbanga omutima oguwaddeyo obusente obuwaddeyo ebirowoozo be bantu be tulaba abavaako.
Mwagala ababaagala. Mwagala ababaagala naye mwagale ekisaanidde. Ekikukubisa zisama zimako zikongofu simanyi biki ofaki tuzikuba tuzikuba kati josinga kuba okakase omuntu omugambe eddadi ddala onoonya ki kiki kyesikuwa Ssaalongo okitegeera oba oyagala okakase okole byonna kati gosinga kuba samaki nze engeri gyendinga nti nze neesenerako nkola bingi oba byonna mbiina abalabe Turners Media eyo ye program ebiwobe mu nsi y'omukwano mwe tutambulira nga tulusi tubeerako ne Ssenga Flower n'ababuulira abaana abawala n'abaana ab'obulenzi bintu bye mukola n'abawabula nti wano kikyamu wano kituufu ate toweerabira genda wali Kasubi ku bitaala okukidde Kawaala osobole kubanga omufuna gwe omwana muwala weetereeze naawe omwana omulenzi weetereeze omulundi oguddako agenda kujja wano n'obuntu soke tukaweeko producer ono tulabe atukakase kinaaba kitya kubanga omanyire ayinza tukakasa mangu nti waayi njaka muwa leero kati kuguddako ajja abagamba bugambi awo nno gwe bw'otuuka awo ku bitaala kwata ku kidde Kawaala kalina esooka bwe woolabira ettaala ye Kasubi tobuuza bwe woolaba omuntu ali so positive and welcome nti tobuuza Ssenga Flower mwetegereze Mama Birungu amaye abamu ayinza obutayagala kuba simu n'agamba naye engeri gye ndi wano naakulabye kampitireyo ate engeri gye ndi mu kuva mu enansa n'eno Wakiso kampitire buyitizi wali nsifune ebintu wangu gwe kasita olaba nti edduuka baliyita Ssenga Flower Bridal Hub ate gwe alina omukolo olina okubeera ng'okimanyi nti bamala kutereeza wano ku mukolo waali n'akukola make-up yakwambazza naye gwe bannange byonna biself contained byonna era kyova olaba bannaye tuyinza obutasukka wano tubagamba nti mbeere bulungi mweraba